Kibuvuddeko gavumenti ng'eta minisitule y'ebyenjigiriza yalagira amasomero okusoosowaza amasomo ga ssayansi n'ekigendererwa ky'okumalawo ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka. Newankubadde essira lyasinga kuteekebwa ku mutendera gwa siniya waliwo amasomero ga pulayimale agatandise okwagazisa abaana amasomo ga ssayansi bave buto nga bagaagala. Mu nteekateeka eno ab'essomero li Outspark Nursery and Boarding ekitukutwe mu munisipaali y'e Kira nabo bagyenyigiddemu. Abayizi baliko ebimu ku bya ssayansi bye boolesezza omuli eby'obulimi n'obulunzi kw'ossa n'ebitundu by'omubiri gw'omuntu. Waliwo n'ebyemikono ebyoleseddwa nga bikoleddwa abayizi nga sabbuuni w'amazzi. David Mubiru nga ye mutandisi w'essomero lino alaze obwennyamivu olw'abazadde ababulankanya ebisale by'essomero ekintu ekibakosa ennyo. When you take the children back home, they don't return them to the school. We request you, dear parents, to appreciate that this is a purely private school whose only source of income is the school fees you pay. Mubiru asabye ne gavumenti okukendeeza ku misolo egisoloozebwa amasomero g'obwannannyini. Some of these taxes are unfair charges. Take the local service tax, property tax, the property tax, which is assessed on the basing on the width or the area of the building. Akulira ebyenjigiriza munisipaali y'e Kira Michael Senkusu asiimye abakulira essomero lino okwagazisa abaana amasomo ga ssayansi nga bakyali bato. Kubanga kiri mu ggwanga nga tugenda bakipa kalikulamu ya O-level era plans are underway kusa kalikulamu ya primary education. Omwana kubanga alina hands-on practical experience kwebyo byasoma ng'ebibugira bye nga babinyonyola. Ku mukolo guno balayizza n'abakulembeze b'abayizi abajja. I am ready to serve in this office for my benefit and to help me out.